ekigoliko sekitegeera kuba omulembe ogwabaliko ebeera ffe tuliko bulambalamba munaku olwaleero mu fashion segment yaffe nkuleetedde how you should accessorizing oluzungu lubadde lutya accessorizing yeah these days abantu bali so heavy on accessorizing kyentegeeza mu accessorizing bweyambala olugoyero oluli flat olufudde otya okubeera nga ate luvaayo nga lunene kyentegeeza mu lugoye oluli flat olugoye oluli simple bweyambala tuko kali plain tewagenze w'abantu kukolera ngoye zitegerekeka kale nga z'amaanyi nnyo gwe nga gwe omuvubuka osobola oddufuula olwakabi nga oyita mu gino emitendera gye ngeno ba nga nkulaga accessorizing ebintu bino eby'oluzungu so mu accessorize tuyinamu ebintu bingi nnyo tuyinamu chains mulimu earrings mulimu glasses ebintu bino w'obiteeka ku outfit yo gwe omuvubuka ali ku BBS Elefina esobola okugirayo ddala outfit yo neyawukanako n'oli atalina kyataddeko awo mwete ekifaananyi olaba karokasiita basically yali ayambadde kabra na jacket naye olw'okuba nti yagattako chains n'ateekako earrings gwe bw'olaba ekifaananyi at first sight oba olabira ddala omuntu eyategeka olugoye lwe yayambala waliwo obwo obugendera ku jeans mu kifo ky'okwambala plain jean omuvubuka let's not be boring osobola oteekako chain nga woobulaba for the butterfly lovers osobola oteekako obwo w'oba toyagala butterflies naawe waliyo chain zo z'osobola obeera nga ate oteekako nga wolaba Queen Kama basically woba omanyi fashion yali ayambadde empale ya jean kaleega na kooti byokka but because of the accessories kyova olaba nti omulaba nga muntu w'amaanyi ate alabise bulungi olwa earrings these days tuyina statement earrings ezo zitegeeza like zaawukanako ku buno obwa bulijjo obubeera simple so nga olaba Burna Boy yali ayambadde ka black leather jacket kokka nga bw'okalaba n'ateekako ne cape ye naye olw'ensonga nti yateekako accessories bulungi nnyo nga bw'olaba bango ye eya silver mu bulago n'ateekako chain eya silver n'ateekako empeta n'ateekako shades ze bulungi kikuleetera ddala okulabika ng'omuntu ategeera fashion ffenna tuze tulaba Fikfa Maker emirundi egisinga ye muntu akyasinza okwambalira ddala ebintu ebiri basic nti Fikfa Maker asobola okukeera ku makya n'ayambala vesti yokka n'empale ya jean naye olw'okuba alina accessories nga bw'olaba mu bulago ateekako chain ye bulungi n'etuulako n'ateekako rings ze n'ayambala shades ze kimuleetera okulabika ng'omuntu ategere nnyo ebintu ebya fashion netudde ku Spice Diana omuyimbi w'abavubuka ow'omulembe guno nga woolabaawo basically yayambala kateeteeyi ka white plain white nga bw'okalaba ku screen yo naye ndowooza omugaso gwa accessories mugulaba natuzaamu mu bulago natuzaamu necklace ye nga bw'ogiraba n'ateekako earrings nga zikola statement si buno obu earring obutonotono otuulizaako ddala eri ne ku mukono n'ateekako bangles ze nga bw'oziraba nasobola olabikira ddala ng'omuntu ategeera fashion ng'omuntu ayambadde outfit ey'amaanyi naye ng'omugaso gwa accessories si bakyala bokka abafuna zino accessories nga bwe mbagambye n'abasajja waliyo ezaabwe era nabo baziteerako ddala that is Ketchup and Palazzo nga nabo bayambadde accessories ez'enjawulo bayinako shades bayinako otunuulira emikono gyabwe tegiri plain bayinako watches bayinako bangles ku ngalo nako kuliko rings wamu ne mbulago bayinamu chains so olaba ekyo ekifaananyi at first sight oba olabira ddala abantu abategeera fashion naye bw'okyetegereza simply Palazzo yayambala t-shirt ye munda n'ayambala jean jackets abavubuka ffenna tuba nazo n'empale ye naye olw'okuba alina accessories ez'enjawulo kyamuleetera olabika nga alabikira ddala naye bannaye producer divorce so alien skin nga omulaba tumumanyi nnyo ng'omuntu kale ebintu bye byayambala biba so basic ayambala vest n'ateekako empale ye eya jean naye omugaso gwa accessories mubulaba obulago ne butereera bulungi n'atuuzaamu chains nga bw'ozirabaawo n'alabikira ddala nga superstar ne bw'oba toli superstar naye ng'oyagala kubanga omuvubuka ali ku mulembe osobola oku-accessorizingamuko katono osuulako wali ka bango wali n'oteekako w'oba muwala n'ogyayo earring ezikola statement nange n'olunaku olwaleero earrings zange zikola statement so mba temunnabakundaba bulungi si buno obuli basic twava ku bintu ebiri basic oba bokka bwe bateekamu abaana abato nga bakabawummula amatu ekintu twakisusaamu
Put on something nice. Put on something nice ekigenda okujayo outfit yo or standing out ng'omuvubuka ali ku guno omulembe gwe nyini nyini.